Nkulamusiza era nkwebaza webale kubeera ku Bukedde TV. Nze Innocent Tegusolwa. Okutya, okwennyamira, obusungu mu bimpimpi ebintu ebyo bitujje nnyo ku mulamu mwaka oguyise. Obusungu, okutya n'okwennyamira. Ebintu ebyo bikugoba ku mulamwa. Omulamwa gwo ogumanyi. Oyagala kuzaala mwana, oyagala kufuna mulimu, oyagala kulinnya nnyonyo, oyagala kukuza, oyagala kutandika bizinensi yo, naye okutya okwennyamira. Okutya okwennyamira bitukola bubi nnyo n'obusungu. Emirundi egisinga tuba bakufuna ebyo naye n'ogaana okusasulira obusungu kubanga bakuyisizza mu ngeri etyoboola, nawe n'obuukako waya ne weerabira ekyakututte. So ate obusungu wali buzizza ebbali n'ogumiikiriza n'ofuna kiri. N'okutya kutujje nnyo ku mulamwa ng'otya ebyo binaavaamu ate by'otamanyi. Ne weesanga nga kikuleetedde obuzibu. Okwennyamira kwekwo okulowooza ku sayidi y'ennafu yokka. Okwennyamira kuva mu kulowooza ku sayidi y'ennafu yokka. N'oba ng'ogamba nze saasoma, teri amanyi, taata wange teri abumanyi n'ebirala. N'otandika okuba nga amaanyi go gateeka ku bunafu bwokka. Otandika okwennyamira n'ebyo bye wayitamu. Bw'owennyamira ng'oggwamu amaanyi. 2:18 amaanyi gateeke mu ebyo ebirungi byokka bye wakola. Ebitaagenda bulungi bitereeze. Ebyakutuukako byerabire, jjukira birungi byereere. Kijja kuyamba okufuna embavu n'okumanya nti oli muntu, n'okumanya nti Katonda gy'ali oyongere okumusinza, n'okumanya nti kisoboka. Amaanyi bw'onoogateeka mu kwennyamira togenda kuwangula. Ogenda kufuna okutya. Obiveeko weekange nga tokyasobola kuwangula, ate buli kaseera obusungu bukwefuge obenga buli lw'osemberera akaguwa obusungu gwe kennyini bukuzzaayo nga tewali nakkutteko. Si busungu, si kwennyamira, si kutya, buwanguzi bw'oba ogenderera bwokka busasulire obufune. Toli mwavu, mutwe gwo gwemwavu.